Afiiridde mu kabenje kano Katita Paulo nga yemyuka omukulu w'essomero lya Kasoga SS era nga yennyini essomero lya Kabanga Primary School e Kasoga ku luguudo oluva mu kibuga Lugazi okugenda e Buyikwe. Kigambwa nti akabenje kano okugwawo tractor ebadde eweta okuva ku luguudo olunene ng'edda ku luguudo oluyita okumpi n'akatale ka Lugazi Central Market ng'egenda kunona bikajjo mu ssamba za mmeta. Abantu bavuga ali kuki tractor olwese bwe tebadde mazeeyo ng'eyituusa wano ne bambala kawuka yabadde atudde ku eyo n'agamba wategede tukako tukole ki tugende zende okoma mu kipande kagwa n'abukako. Tractor bw'ebadde eweta ku misinde esangiriza abantu abasatu abadde batambulira ku pikipiki ne batomera bonsatule n'etwaliramu ne pikipiki endala ezibadde ku siteegi y'okatale nazo ne zigoyagoya. Wano ababadde balumiziddwa ennyo baggiddwamu mu bwangu ne batwalibwa mu ddwaliro e Kawolo gye tubasanze nga baweebwa obujjanjabi. Ye Katita abadde amaze okufa nga bo banne okubadde musiva ku bantu ne Amosi abadde ku bodaboda namba UDD 372M babadde bali mu mbeera mbi nnyo era nga abasawo mu ddwaliro e Kawolo babadde bakola butaweera okutaasa obulamu bwabwe. Wabula akavuyo kaze mu ddwaliro abavubuka batabukidde munnaabwe abadde anenya Amosi nti ajja ppikipiki ku siteegi n'agitwala ng'agamba nti abadde agyonoonye ne bamulanga obutalowooza ku bulamu bw'abantu n'alowooleza mu pikipiki enkadde bw'etyo. Bamuyiikidde ne bamuyisaamu empi kyokka abakulira eddwaliro ne babataasa era mu kiseera kino ab'eŋŋaana z'omugenzi bwe batuukidde ne beeziribanga. Omu asoose kukaabira mwana we gw'abadde yakaawukana naye kyokka n'awulira nti afiiridde mu kabenje n'abaako omukyala gw'alumiriza nti yamuse kuba yamwewererako nti ajja kukiraba. Amos ajjiddwa mu ddwaliro e Kawolo n'atwalibwa Mulago ng'ali mu mbeera mbi nnyo era ng'okuwona emagombe wa kusimbayo kitooke. Reverend Frederick Kibalamao wa Kasoga Parish ayogedde ku musomesa waabwe engeri gy'afiiridde mu kabenje nga yakava ku ssomero. Naye katugume bw'ate Mukama bw'ateekateeka kati tukwase Mukama n'okusingira ddala bannaffe ab'eŋŋanda ate era n'essomero n'amasomero gombi gabadde aweererezaamu. Ebyo bibeereddewo ng'abantu 13 kye bajje basogonyekere mu kabenje akagudde Lugazi ku Lwokubiri takisi mwe babadde bwe yatomedde tipa. Driver n'atomerako ka Isuzu kabadde mu bbulu kala. Mama. Mukasa Kivumbi yakusakidde Gweno ku Lwabukedde TV.